Olwaliro Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina kya Nuupu Bendera mu kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga akalulu akanoonyereza mu disitulikiti y'e Ssembabule ne Lyantonde. Essembabule olukungaana alukubye mu kisaawe ky'essaza gy'asuubiriza abeeno okuganyulwa mu gavumenti ye singa bamwesiga ne bamuwa akalulu. Making sure mama one tata obategera omulamwa mikwano gyo be wasoma nabo bokola nabo bovuga nabo boda buli omu abeere agent gana mawulire mugatambuze kozesa essimu yeeyo kozesa TikTok onyonyole message eno gi breaking it down mu lulimi lwo bakutegeere musigale nga mutambuza amawulire gano bwe mugenda okulonda bwe mba mugenza okulonda bannange akabonero ambuleera. Ono asuubiza Bannassembabule Uganda empya gy'agamba nti eno buli muntu wakugabana ku mugabo gw'eggwanga lino mu ngeri y'ekyenkanyi. Temulonda kintu kyonna kitali ambuleera. Manyi bulungi nnyo nti wano okunyigirizibwa kubadde kungi. Kyagulanyi bw'ati era avumiridde n'ebikolwa by'okusosola mu mawanga. Tubadde Elango, tubadde mu Acholi, tubadde mu Masebe, tubadde mu Basamya bonna bassa kimu. Mulabe Buganda mwembulayo. Tubasaba mukulembere luno olutabaalo lwammwe mwe mwasembeza Museveni n'abafuukira ekyambika. Mbasaba tukozese akalulu kano tumuse. Bw'avudde n'ayolekedde disitulikiti y'e Lyantonde ng'asinzidde eno n'ayongera okulaga obwennyamivu olw'ab'ebyokwerinda baagamba nti babayisa mu makubo agajjodde ebinnya nga bagenda okukuba kampeyini. Babulira baganda bange ku road network ya Uganda yonna emitwalo 3.6 kilomita zonna ezo sente zimala bulungi okola enguudo zaffe zonna mu myaka 3 bwegiti 1 2 3 bagala zino enguudo okolebwa nga luno luli wano kigenda twala emyaka 400. Bino byembagamba. Abeeno nabo abasabye okwewala ebyokusosola mu mawanga kyagamba nti kikolebwa kunafuya bannayuganda. Abantu bwe bayita ng'abantu bayinza batya okunywa amazzi ge gamu n'ente mwene ensi Uganda gye bayita Pearl of Africa nga ne wano bwe tuli osimawo n'ojjawo amazzi emigga gijjudde ebisenyi bijjudde muno lwaki tetudisitiringa amazzi nga Dubai. Abakulembeze eno bamulombojjedde okusoomozebwa okw'enjawulo kwe balina ng'ekitundu omuli okugobaganya abantu ku ttaka n'ebbula ly'amazzi amayonjo. Tutimba ebifaananyi byonna ne babitimbula abantu b'ekashagama wano babatiisatiisa bagaana kubagoba ku ttaka kwe batudde lwakuwagira NUP. So Mr. President, abantu baffe babatiisatiisa nnyo tusaba ensonga etwali twagaleeko n'olunaku lwa Rose Kabula teddamu kubeerawo. Nga maliriza Kabula beesimira emikutu pipe ezo mwe zirina okuyita emikutu ne ziziba ne tujeerula omwaka ne gugwako ne tukwata omulala. Mr. President, siiza butwogera ku byansoma wano Kashagama waliwo essomero Kashagama Seed School. Lusiba Muzaffalu yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.